الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. atenderezebwa Allah ow'ekitiibwa ebyengera n'emirembe bibeere ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama oyo yatujjira n'obusiraamu buno obufunze obutalaga wala Allah subhanahu wa ta'ala ye mukozi wa buli kintu kyonna ate yekka. Ebitonde byonna tebirina kye bisobola kukola kyonna okuggyako kyabikozesezza Allah. Ate ye Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu asobola okukola ekintu kyonna nga takozesezza kitonde kyonna. Ekyo nno kye kigambo ekyatuyingiza obusiraamu era ekifulumya omuntu obusiraamu, ekigamba la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqi illa Allah. Topiki yaffe ey'okusomako tugenda kusoma hali yumkinu ayuslimu alqarinu, abaffe kisoboka alqarinu okubeera ng'esiramuka era wa kaifa ya'buduna Uganda almaadiya, butya wane waffe Uganda ensinza y'Abaganda ey'edda yali etya entuufu. Nga tukebedde mu bitabo, ebitabo bigamba nti Abaganda baali basinza Katonda w'ettonda. Katonda w'ettonda Lubaale najja n'abeera omu ku baddu abaali basinza Katonda w'ettonda. Kati abaddu bagendanga eyo ettonda uno mu Uganda tukirina, ne bagenda okubeera nga basinza Katonda, baatwalangayo ebirabo. Lubaale y'omu ku baddu abaali baanukulwa mu bufunze. Lubaale najja afa, abantu ne batandika okubeera nga bagenda ku ntaana ya Lubaale oyo nga bamusaba abatuukire Katonda w'ettonda engeri gye yali omuvubuka omulungi eyali ayanukulwa okusaba kwe. Tegerekeka bwe baatandika okwetoloola entaana eyo kubaako emizimu, omuntu bw'afa omuzimu gwe gusigala ku ntaana. Kati Lubaale bw'amala olulaba nga abantu beeribungulula entaana ye, n'awalampako omu n'amulinnya ku mutwe. Awo Abaganda bwe baatandikira okuwulira ku kiyitibwa omuzimu nga gulinnye ku muntu, ne beewuunya nnyo, ne bakyewuunya nnyo ekigambo ekyo. Era okuva olwo Lubaale n'abagamba munzimbire kino, munzimbire kino, munzimbire na kiri. Ensonga ezo we zaatandikira mu Uganda wano okutandika okusinza Lubaale. Bwe tuddako mu hadiisi z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ku nsonga eyo nga tugijje wano ewaffe e Uganda, agamba mu hadiisi eno ng'eva ku Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hadiisi eno nga ntuufu eva ku eri sahihi, eri mu kitabo kya Ahmed, ntuufu. Agamba qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ma minkum min ahadi illa wukkila bihi karinuhum min aljinni wa karinuhu min almalaika. Tewaliiwo omu mu mmwe mu bantu mmwe azaalibwa, ma minkum min ahadi, tewaliiwo mu mmwe mu bantu mmwe azaalibwa, illa okujjako wukkila bihi karinuhum min aljinni, ateekebwako karinu okuva mu majinni, kye bayita karinu, ekintu ekikuliraanye nga jinni limuliko naye nga baliyita muzimu, ye karinu. Ne wa karinuhu min almalaika, ne karinu mu bamalaika. Tegerekeka, wa karinuhu min almalaikatu. Abaaliwo ku kye baba babuuza ne bagamba wa iyaka ya Rasulallah, naawe kennyini owange gwe omubaka wa Allah. Qaala, n'abagamba wa iyaya, n'abagamba nange nze kennyini, wa iyaya walakinna Allaha a'anani alayhi fa aslama, naye nze Allah yantaasa karinu yange n'esiramuka
fala ya'muruni illa bi khairi, tendagira kukola nze nsobi, endagira kukola birungi. Kikyategeeza mukyo, kitegeeza ffe kaliinu zaffe ezituliko oba emizimu egituliko gitulagira kukola bibi. Ntegereka ekyo kikkiriziddwa mu Busiraamu, ky'omuntu kitegeeza aliko kaliinu. Ntegerekeka kati kaliinu kyenjagala okusomesaako kye bayita lubaale, kyenjagala okusomesaako. Baddu ba Allah, ekiyitibwa lubaale, ekiyitibwa lubaale tulabye mu Buganda we kyava ku muvubuka eyali ayitibwa lubaale, abantu ne batandika okusinza lubaale. Ntegerekeka kati kaliinu wenkugamba olunaku lwaleero nti toyina kusinza lubaale, oyina kusinza Allah, kubanga lubaale kitandikewo butandike wano mu buki mu Buganda baali basinzanga katonda w'ettonda. Gwe genda weetegereze ettonda gwe baali basinza. N'olwensonga eyo gwe wenna akyesigamidde ku lubaale ky'omusinza, oli ne mu Buganda mwennyini oli mu kizuule, kubanga wano mu Buganda tusinza katonda w'ettonda. Ntegerekeka amakulu alina okusinzibwa ali omu yekka, Allah. Ebisigadde byonna bisinzibwa mu bukyamu. Era kyobola omuntu bw'afa, kaliinu eri gyeggambi Nabi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba omuntu tafa bw'afa nga kaliinu esigala ku ntaana nga eyimiridde, olw'okuba eba tekyalina byakulya, kubanga ebadde erya ku muntu ono, ebadde enywa ku muntu ono, byayambala kwebadde eyambala. Kati omuddu bw'afa, kaliinu eyo esigala eyimiridde ku ntaana. Kyobula musanga nga abantu bava mu bibuga bagenda eri mu ntaana basinze kaliinu ezo, nti agenze kulima ku bijja aba agenze kusinza kaliinu ezo, tizimuwa emikisa. Naye ate nga nazo zennyini zeetaaga obuyambi, tezisobola muwa mikisa. Agabe emikisa ali omu Allah. Era ne wensanga nga batandise abamu ne zibawalampa ku mitwe ne zitandika okwogererako, twagala ennyumba, twagala embugo, twagala ereesu, twagala amafumu, twagala biki. Kati ensonga ezo we zijja, ensonga ezo we zibeerawo, twagala bino, abaddu batandika okubeera nga bazuulawo ekintu kye bayita okusamira. Bagattegatte ebintu ebyo byonna babigattegatte bibeere mu ssabo omulundi gumu, bitandike okutambulira ku baana baabwe, okubakongojjerako, bwe bafuula abajjwa bibanywe. Naye ng'ate baba balowooza bye bigenda bataasa, naye ate bo bennyini be babiyamba bijja ku ntaana, kubanga nabo balina olugero olugamba ababuziika okumpi be babuleeta okukola ki? Okululuma. Kitegeeza woziika omuntu okumpi, kaliinu yejja kuba kumpi awo, kye bayita omuzimu gujja kujjanga nga gukuli kumpi nga gukutawaanya. N'olw'ensonga eyo bagantiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala yalina osinzibwa. Byonna ebisinzibwa byonna mu majini biki bisinzibwa mu bukyamu. Wahadha salamu alaykum. Mpozi ayagala nga mmaliriza omusomo gwaffe guno kaliinu, kyekiyitibwa kaliinu era kyekiyitibwa lubaale, okugaziyaamu ennyo ojja kujja ku mugutu gwaffe. Bwe tusobola okugaziyiza ensonga wano tuyita mu bufunze, buli kimu nkikoonako bukoonyi. Naye omukutu gwaffe gwe tusomesezaako osobola okugweyungako n'ennamba y'essimu eno, n'ofuna wiina akola ki? Ava nga tuva kannabwala. Tegerekeka ojja kweyunga ku mukutu oguli ennamba ogifuna eno 0753653744. Oba osobola okutweyungako bulungi n'omanya kaliinu ki kye bayita lubaale, era waba akusaba ebintu abikusaba gwe kukuyamba oba ye gwayamba ye, olw'okuba aba oli eyamu gwe yaliko kaliinu omuzimu gwe galiko yamala dda okufa. Kati kitegeeza obuyambi aba ayagala bujja kuggwa akyali omulamu, obeere ng'omuyamba, omukolera enteekateeka, omuteerewo ebizimbe, omuteerewo embugo, omuteerewo amafumu. N'olw'ensonga naye yaba teyali muyizzi, naye era byonna bikusaba kukutiisatiisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.